Buli luvannyuma lwa myaka ebiri egy'ebyensimbi ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga Cubos kifulumya alipoota ekwata ku byenfuna, ennyingiza, ebyenjigiriza n'ebyobulamu bya bannayuganda ng'eyasembayo okufulumizibwa yali ya 2019-2020. Kati olunaku lwaleero ekitongole kino kifulumizza ebyava mu alipoota yaabwe eya 2023-2024. Alipoota eno yakolebwa nga beesigamye ku mayumba 17,000 okwetooloola amabendobendo 14 nga balondoola ebyenfuna, ennyingiza, ebyenjigiriza n'ebyobulamu bya bannayuganda mu bitundu bino. Era eno yeesigamiziddwa ku bibalo bya Obos ebya 2014 olw'okuba nga ebya 2024 byali tebinnafulumizibwa. Mu bimu bye baazudde baalaze nga bannayuganda abali mu bwavu beeyongedde okukendeera okuva ku bukadde 8,300 abali mu alipoota yaabwe eya 2019-2020 okudda ku bukadde 7 mu alipoota yaabwe empya. Ekitegeeza nti abantu kumpi akakadde kamu 300 be beeyawudde ku muwendo gw'abankuseere. Ebibalo biraze nga Karamoja yekutte ekisooka mu bitundu ebyeyongedde okubaamu obwavu mponga byoya nga bakola ebitundu 74 n'obutundutundu 2 okuva ku abo ebitundu 65 n'obutundu 7 abaalabikira mu alipoota yaabwe eya 2019-2020. Obwavu mu bitundu bya Elgon nawo bweyongedde okuva ku bitundu 13 n'obutundutundu 3 okudda ku bitundu 14 n'akatundu kamu. Ne mu bitundu by'Etteeso obwavu nayo bweyongedde okuva ku bitundu 21 n'obutundutundu 2 okudda ku bitundu 29 n'obutundutundu 9. West Nile kye kimu okuva ku bitundu 16 n'obutundutundu 9 okudda ku bitundu 29 n'obutundutundu 8. Lango evudde ku bitundu 18 okudda ku bitundu 23 n'obutundutundu 4. We need to carry out more investigation as to why there is rising equality in some sub-regions. Obwavu mu bitundu by'e Bukedi bukendedde ne budda ku bitundu 29 n'obutundutundu 9 okuva ku butundu 34 n'obutundutundu 7 ebyali mu alipoota yaabwe eya 2019-2020. Ku mulundi guno Atyoli yakoze bulungi ng'obwavu mu bantu bwakendedde okuva ku bitundu 67 n'obutundutundu 7 okudda ku bitundu 20 n'obutundutundu 5. Ekigezi nayo obwavu bwakendedde nga bali ku bitundu 11 n'akatundutundu kamu okudda ku butundu 27 n'obutundutundu 8. Kampala bavudde katundu kamu n'obutundutundu 6 okudda ku katundu kamu. Mu bitundu bya Buganda obwavu nayo bwakendedde nga mu Buganda South bwavudde ku bitundu 6 n'obutundutundu 9 okudda ku butundu 6. Ate mu Buganda North obwavu bwakendedde okuva ku bitundu 13 n'obutundutundu 8 okudda ku bitundu 9 n'obutundutundu 3. Waliwo ebitundu ebyalimu nnyo entalo nga Acholi region. Abantu abaavu bakenderera ddala okuva ku 65%. Mu kunoonyereza kwabwe era bakizudde nga bannayuganda ssente oluzifuna basaasaanyiza nnyo ku mmere n'ebyokunywa ebitatamiiza nga bakola ebitundu 44 n'obutundutundu 2. Ku bano ebitundu 55 n'obutundutundu 3 ba mu kyalo ate ebitundu 35 n'obutundutundu 5 ba mu kibuga. Era ebitundu by'omu mambuka bye bisinzemu abantu abasaasaanyiza ssente zaabwe mu byokunywa ebitamiiza nga bakola ekitundu kimu n'akatundutundu kamu. Bano baddirirwa amasekkati n'obutundutundu 6 ate obugwanjuba bakola obutundutundu 5. Wekituuka mu kusaasaanya ssente ku byokwambala Kampala ekutte ekisooka n'ebitundu 2 n'obutundutundu 7. Bano baddirirwa amasekkati n'ebitundu 2 n'obutundutundu 5 olw'obukiikakkono ne buddirira n'ebitundutundu 2 n'obutundutundu 2. Alipoota eyeeraze ng'abantu abakola emirimu egy'obuweereza beeyongedde okuva ku bitundu 46 n'obutundutundu 2 ebya 2019-2020 okudda ku bitundu 47 n'obutundutundu 3. Ate abantu abafuna emirimu mu makolero bakendedde okuva ku bitundu 14 okudda ku bitundu 12 n'obutundutundu 6. Naye ate bo abafuna emirimu mu by'obulimi n'obuvubi beeyongedde okuva ku bitundu 39 n'obutundutundu 8 okudda ku bitundu 4 n'akatundutundu kamu. Kakati twetaaga okulaba tukozesezza tutya Katonda obutonde bwe yatuwa mu ttaka, embeera y'obudde, okulaba nti tukolamu agriculture abantu bangi basobole okufuna emirimu. Tetunnakola bulungi kimala. Dorothy Najita, NTV Akawungeezi.